bojjako Walukagga n'oleeta nze kati muyita omusajja omulabbayi Segona bebasajja abadde ebbanga lyonna nga beekweka mu opposition bigambo eby'obukaawuko wamu n'obusungu ate nga bwamwenyamwenyamuko ebyogedde olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Magoola abyogedde mu meeting oba mu lukuŋŋaana lw'abamawulire lwakubye olunaku olwayonga ennaku z'omwezi 10 Desemba omwaka 2025 ono okukola kino abadde ayanukula ensonga y'okubeera nti Walukagga yagiddwa ku lukalala lw'abo abagenda okuba nga beesimbawo ku bwa MP bwa Busiro East omukulu Magoola nga yaliko mu kibiina kya NUP wabula bwe bataamuwa kaadi neyesimbawo ku independent agamba nti amazima ga Katonda muggulu okufiira awo wabadde atudde yeye yekka munnastruggle era munnankyukakyuka asigadde mu lwokaano oluvannyuma lwa Walukagga okuba nga awanduse era mbu nno kaakati ng'embeera namwe bwe mugiraba nze Magoola nze ka candidate w'enkyukakyuka asigadde mu candidate aliwo nga ndi ku ludda lwa opposition entuufu olwokaano luno lwe tulimu olwa Buso East constituency nja kukyogera mubaddemu abantu abali main oba major tubadde bameka bana tubadde bameka bana bojjako Walukagga oyo omu nojjako Kimba kuba Kimba wa yero fero tetumwagalira datisobola kumuwa kati n'oleeta nze kati muyita omusajja omulabbayi Segona bebasajja abadde ebbanga lyonna nga beekweka mu opposition ojjako abo abantu abasatu waba wasigaddewo omuntu atya era njagala kino okukiddamu okukinoganya ensi ekitegeere ne Busoyisi bakole ki Magoola wa nkyukakyuka Magoola wa NUP bigambo bya mukulu Magoola abangi gwe batandise okuba nti bakuba mutoki n'okumulisaamu nti ono yeyandiddira ebigere mu Walukagga oluvannyuma lw'okuba nti Walukagga abasajja bamutadde bali ffenna tubadde tukimanya ebbanga n'ebbanga nti NUP yagaana omuntu yenna okuva mu kibiina yesimbewo ku bwannamunigina singa abeera tafunye kaadi era NUP neteekawo amateeka amakakali nti anaakola ekyajja kuba takyali munnakibiina wabula omukulu ono atusunidde ku kyama nti Lubongo oyo gwe mulaba obulungi ennyo nnyini ddala wamu n'abakulu abatwala ekibiina ki NUP ono bamugamba nti weesimbewo wadde tetukuwadde kaadi ekibuuzo ekyo kyombuuzizza lwaki najjanga independent Secretary General Lubongo abadde akomeera bonna ba independent naye okujjako Magoola background eri okusunsulamu bwe kwaliwo nze nagamba nti okusunsula okwo tekwali fair era nempandiikira ekibiina nti okusunsula okwo tekwali fair nze nenzikirizibwa ng'omu olw'ensonga zenkunyonyodde nti waaliwo oluvuvumo olugamba nti Walukagga alabika talina biwandiiko naye mbagamba butya of course kye tulimu olwaleero singa bukeera ku makya nga Walukagga bamugjeemu NUP egenda kukola etya nayogera n'abakulembeze b'ekibiina era abakulembeze b'ekibiina tuwuliziganya bulungi era ne banzikiriza ati Magoola genda weesimbewo naye bw'omala okunominatinga sirika era ekyo kinakola ebiragiro byonna bye bampa nakuuma empisa era empisa nzikumye mpaka olwaleero ozakuzeemu waliwo munalina kyabuuza oba tewali ekisinga obukulu Walukagga bamugjeemu
ku ballot paper takola ki taliiko. So bw'otunuulira abantu bonna abeesimbyewo mu East constituency, Magoola yekka yeewa enkyukakyuka, Magoola yekka yeewa NUP. Era n'ekibiina kyamu encouraginze ajje aneesimbeko emabega tuwangule akalulu kano. Full stop. Tewali kirala. Era tujja kutambula ne Walukagga mu kalulu kano ng'anyimiridde mu mugongo nga nze nkulinga fulaga beera wa NUP. Bigambo ebyogeddwa mukulu Magoola olunaku olwaleero ku mutimbagano bibadde ng'ebigambo byewandiise ebyangungu, wabula bannansi abamu batandise okubanga bacwana n'okuba nti beebuuza ebibuuzo bingi nnyo nnyini ddala. Ekisookera ddala Magoola mu bigambo by'abadde ayogera agamba nti ye yeemulugunya ku ngeri ekibiina gye kyagabamu kaadi ya Busiro East, wabula ekibiina kaadi kyagiwa Walukagga. Magoola agamba nti ekibiina tekyali kyerufu nga kigaba kaadi. Ekisegeeza ndi Magoola aba yali awakanya NUP okuba nti kaadi yagiwa Walukagga. Ate Magoola y'omu wadde awakanya kya NUP okuba nti kaadi yagiwa Walukagga, era n'agamba nti ekibiina tekyakola bulungi. Ate Magoola y'omu agambye nti Walukagga agenda kuyimirira emabega we. Mukaddeke ka Magoola annyonnyodde n'agamba nti wadde ng'ekibiina kibadde kigamba tekyagala beesimbyewo ku bwa independent, naye nti ye ekibiina kyekyamulagira n'okumulagira yeesimbewo olw'empapula za Walukagga ezaali zisuubira okuba nti zaali teziwera. Ekibuuzo ne kijja. Ekibiina kyali kimanyi nti Walukagga empapula ze teziwera, ne kigamba Magoola yeesimbewo, kuba Magoola agamba baamugamba yeesimbewo wabula wamala nominati ng'asirike tayogera. Era ekibuuzo kino kye kiseera Magoola okutandika okwogera. Kati kye kino ekiseera kye baali bamuteeseteese nti Walukagga bw'ava amutandika okwogera oba kuba agambye baamugamba asirike. Ani yamuwadde order akuba nti atandika okwogera? Bibuuzo bibadde ku mutimbagano. Kati waliwo abaana akatambi kano ke babadde batambuza aka Walukagga gye buvuddeko nga endoosinga Sseggona, era n'okuba nti Walukagga yali alaga nti talyesimba ku Sseggona whatsoever okujjako nga Sseggona akooye. Mukama wange nkulopera Sseggona abajja nga baŋŋamba nti weesimba walimera Sseggona ne ŋŋamba mujooga. Nebagamba okumanya mujooga kati bwe bawatumye mu Alidde muzze mutufiirize mu bifo byaffe nesimbe walimera Sseggona oba oli awo mutoleko obululu agala okufuna obumuwanguza nange ngana okufuna obumpanguza oli yabawasembe ayitewo akola eki nembagamba musanze mulaba mujooga musanze ndaba mujooga nkiddamu tebaddamu bano abajja nga bangala omanyi abantu abamenya emitwalo 5 ne 10 ajja n'ebigambo muli agambibwa nti tebaddamu okukubuzaabuza you're getting it from the horse's mouth. Nze tweyogerera tebakulimba bwebaolike era kusaba gwe bawulira ng'opo y'emu ng'ompita tonfiiriza ng'ekifo ekyo. Ambo bya Masayasi Walukagga, wabula ate oluvannyuma yavaayo omusajja n'amwesimbako era akaliro kabadde kangi. Kale yo tuveeyo tugende engeri gye tukyali ku NUP the National Unity Platform, tugende eri omukulembeze w'ekibiina kyekimu ekyo kyenjogerako mukwano gwange. Oba weetegereza olunaku olwaleero mujja kujjukira bulungi ebyabadde poto ejjo byabaddewo era mwabirabye. Olunaku olwaleero enkya ya leero poliisi ekedde kubanga yeebulungulula Bobi Wine we yasuze wali ku woteeri poto n'okubeera nti ebadde egaana bannansi okuyimirira n'okwetoolola ono waabadde, era embeera ebaddewo ebadde bw'etiggwe eyagisubiddwa.
Definitely ebintu bwebityo webibadde enkya y'olunaku olwaleero amagye wamu ne poliisi webiyiiriddwa Fort Portal naddala wali Bobi Wine bw'abadde yasuze era embeera ebadde ya bunkenke nnyo n'okubeera nti omuntu atuuka ku woteeri eyo nga buli woolaba abasirikale batenvuunya butenvuunya nga buuka. Tubadde tuyingira essaawa nga 7 kyaddaaki omukulu n'akkirizibwa okubanga ayolekera ebitundu bya wajja abadde yogera ku kyenjojo mu mukwano gwange ate era wamu ne wali ewaddako. Okukubirako tochi n'okukuzaako emabega bino byonna bigenze okubanga bituuka olunaku olw'ejjo olunaku olwaleero olunaku olw'ejjo omukulu Bobi Wine yasanze akaseera akazibu ennyo nnyini ddala oluvannyuma lw'okuba nti abasirikale oba security yamublokinze okubanga akampeininga ebunyangabo district ate era ne Fort Portal city ebintu byabadde byakalumanywera wabula akamu ku butambi still obwafuniddwako waliwo akatambi akabadde kalaga confrontation oba embeera entuufu eyabadde wansi awo wabadde olaba Bobi Wine ng'ali waggulu ku mmotoka abasirikale obwedda bye boogerezeganya wamu ne banna NUP abakyazizza omukulu Bobi Wine mu Fort Portal yabadde agenze okubanga akuba campaign soko olabeko embeera wakati w'abanna NUP bano wamu ne police then ate tweyongere mu maaso ebigambo omukulu bye yawanze ng'obusagwa akawungeezi oluvannyuma lw'okulemesebwa byonna ebyagenze mu maaso.
I even gave you directions. We will have everything. Some of you people refused and decided to stand here. What is the problem? Just inquire. I am aware. Can you follow that inquiry? Yes. Allow me to inquire. Yes. Yes. Let me inquire. They show this business. Please. Can you do the very same way? Excuse me. We agreed on that route. We had a planning meeting with your team for 3 days. Yeah. We have met thrice. That's why we have not had any issues. And we are saying, excuse me, you got that wrong. The route is that one from the Bujo Road, you branch off just from where? Half a kilometer. No, any problem. The problem is keeping diverting the problem. If we agree with that way, let's follow that and we go. Other than keeping around here, roaming around, we will not give it time. Bigambo byowulidde abasajja abasirikale babadde bakalambidde ne Ssekalambira yenna nga bamugamba nti mwami Kyagulanyi twabadde naye ne meetings ez'enjawulo wamu ne banna NUP ne tubalaga enguudo entuufu ze babadde balina okuba nti bayitamu wabula ate basazeewo kubanga bayita mu ezo ze tuwaabaganye nabwe ekito tetujja kubanga tubakkiriza newankubadde ng'ate ku sayidi ya NUP banna NUP bano boolabye mu katambi awo bagamba poliisi nti nedda ssebo enguudo ate ze muddi mu kutugaana ze nguudo ennyimpi okubeera nga tutuuka oba ze zandibadde zikola obulungi okutambulirwako tusobola okuba nga tutuuka olw'ensonga eri gye mwagala okutuyisa na byonna tekigatta ekiro Bobi Wine ng'obukambwe bungi nnyo nnyini ddala era nga n'obudde buzzeeko eddiba yatandise okuba nga awanda obusagwa. Tulina information nti baagala okunkolako obulabe ng'okulonda tekunatuuka so nabadde ndowooza nti kyekyo ekiseera era nensaba bannamawulire bonna buli arecordinge atambuze amawulire ago oba oliawo kyekituyambye okusigala nga tuli balamu engoye zaffe baziyuziza era nga bemuziraba zonna kyanaku naddala okuba nti akakiiko k'ebyokulonda kasirise. Mr. Byabakama, you are the chairperson of the Electoral Commission, but you are conspicuously silent because you're part of these people. You cannot condemn the wrongdoing, the criminality, the extreme violence that is meted upon us. You've not condemned the continuous road blockages. It is unfortunate. Like I always say, Mr. Walukagga, who is the Inspector General of Police, has only come out to blame us for doing what is agreed upon with the Electoral Commission. We are supposed to be campaigning here, but we are blocked from campaigning here. We don't know any reason. You don't give us any reason. To the people of Uganda, please know that these occurrences are supposed to be eye-openers for you, to show you where exactly we are, and to remind you that nobody is going to save us but ourselves. I'm not your savior. I'm only leading the charge. Everyone is a savior. I want to thank the people of Fort Portal for coming out and asserting themselves. Thank you very, very much. There was so much tear gas, there were so many bullets flying in the air, but you stood firm. Thank you very much. This message should go to all the people of Uganda. Remember, and I always say it, that these criminals in uniform are not many. Majority of police officers are good police officers. Majority of soldiers are good soldiers. And please don't look at them as your enemy. That uniform is a noble uniform. We must liberate that uniform, the police uniform, so that police officers once again can exist in this country with honor, so that we can be friends with them, so that we can coexist. Soldiers are not different from doctors. Wine ngamanzo okunyonnyola kukutulugunya okwamutuusiddwako abakuuma ddembe. Era yabawadde obubaka n'abagamba nti temulowooza nti mweyibaala, temuli banjawulo nnyo nnyini ddala. Abasirikale muli baweereza baggwanga wamu ne bannamagye muli baweereza baggwanga ng'era bwe wandirabye abasawo wamu n'abantu abagwa mu kkowe erifaananako bwe lityo. Mukadde Bobi Wine yakyuse obwanga n'aboolekeza pulezidenti w'eggwanga lino
namugamba nti engeri gy'oli nti oli muntu mukulu era yandibadde atunuulirwako mu ggwanga wandibadde okuuma ekigambo kyo naddala mu kaseera nga kano ebintu nga bwe bitambula. This is Bobi Wine still for you. To you, General Museveni, you are an old man. You're supposed to be a respectable man. We grew up being taught to respect elders. But what does one do when an elder does not respect himself? You, the elders, you have always been preaching to us that we should be men of our words. You've been saying we should keep our words. Now we are telling you the same thing, General Museveni. Keep your word, because a man is only as good as his word. You say Africa's problem in general and Uganda in particular are the leaders that overstay in power. But look how long you've been in power, 40 years. But again you promised democracy. You said you went to the bush to fight for democracy. Is this a democracy you're talking about? Your opponents cannot be allowed to campaign. They are beaten, they are tortured, innocent citizens killed. Are you not ashamed of yourself, old man? Are you not ashamed? Are you not concerned about your legacy? I know that you are trying as much as possible to push us, to provoke us into violence. But I tell you, we are not going to be violent like you, because we are a different generation. We are thoughtful. We think about every single thing we do. Our weapon is this national flag, because it's more powerful. It has lived long before you took over our country. It will live long after you left our country. But is this the kind of memory you want to leave with the people? A brutal dictator that kills people for fun? That raised the sun that murders people for fun? No. Gambo ya Bobi Wine nga yeewuunya embeera eyamutuusiddwako olunaku olw'eggulo. Naddala wali we baabadde mu bitundu ebyo ebya Fort Portal City. Kati ekifaananyi kino kyo kikuzayo ku mbeera eyali eggulu gye buvuddeko abaaliwo olutalo mwalulabako. Mujjukira bulungi ebyaliwo, emigobante oba emigemerawala gyonna gyavaayo okubeera nti bangi abaakubwa ne ssekukubwa yenna. Kati ebibuuzo bibadde bijja bingi nnyo nnyini ddala ku ngeri abasirikale ennaku zino gye beegumbuludde okukwata emiggo ne batandika okuba nga bawuttula bannansi ne sekuwuttula yenna naddala mu kaseera nga bazze mu campaigns. Joel Ssenyonyi, leader of opposition oba akulira oludda oluvuganya gavumenti, olunaku olwaleero katono agwewo ekigwo oluvannyuma lw'ebigambo ebyayogeddwa omukulu wa UPDF, omukulu ow'ekitiibwa Chris Magezi, ono ng'abeera Defence Public Information Officer. Yagambye, ladies and gentlemen, this is the UPDF Defence Public Information Officer, Chris Magezi. One thing is for sure, our country needs a reboot. Joel Ssenyonyi ng'agamba nange eggwanga lyaffe lyetaaga okutereeza. Sooka owulirize ebigambo ebyaleetedde Joel Ssenyonyi okukiika ensingo n'okwewuunya ne ssekwewuunya yenna ebigambo ebyayogeddwa munnamagye. Ate n'ekibuuka abantu ze bakaaba zirabika bubi ku maaso, naye waliwo ekyo gye mbaddemu. Kibuuko si kyekintu, teri afudde. It is nonetheless, it is proportionate. Yes. Ambo by'omukulu okuva wali mu UPDF munnamagye oyo obiwulidde bulungi. Wabula bino Joel Ssenyonyi olubirabyeko n'agamba nange mulindeeko. Tuli kuki? Munnamagye agambye nti kibooko tewali buzibu. Abantu baba buttula mu kaawo. Ebbaluwa eno nayo olunaku olwaleero oluvannyuma lwa kibooko ezisusse ensangi zino n'okubeera nti abantu bawuttulwa ng'ente naddala mu biseera eby'okubanga campaign zikubwa. Ebbaluwa eno etandise okubanga evaayo n'erabikira ku mitimbagano. Wabula ebbaluwa eno eraze ekifaananyi nti newankubadde wayise emyaka 45 n'emyaka 45 mabega ebintu nga bino mu Uganda muno mwennyini mwe tuli byaliwo nga bwe mubiraba. Ebbaluwa eno yali ewandiikiddwa Uganda Patriotic Movement oba gye wandiise UPMO, ekyali ekibiina ky'ebyobufuzi ebiseera ebyo. Baali bakaaba amaziga
n'okwewuunya emiggo wamu n'obulyake n'obunanfusi oba n'embeera ey'okutulugunyizibwa eyali esusse wamu n'okubba obululu mu kalulu akaaliwo mu Uganda mu mwaka gwa 1980. Era ebbaluwa eno bw'oba ogyetegereza yali efaananako bw'eti. Bali bagamba UPMO Kampala 10th December. By the way leero ebbaluwa eno abaana lwe bagifulumizza ebbaluwa lwe lunaku lwennyini lwe yafuluma mu December wa 1980. Baali bagiweereza yali akulira akakiiko k'ebyokulonda ebiseera ebyo omukulu Kikira KMS. Era baamugamba nti violence and unfairness in ongoing campaigns. Baali bawandikira yali akulira akakiiko k'ebyokulonda mu 1980 nga bamugamba nti okutulugunyizibwa kwali kususse naddala mu kaseera aka campaign ebiseera ebyo. Awo tuveewo mukwano gwange. Ekifaananyi ky'olaba eddakiika eno ebintu bibadde bya nnaku nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa Desemba omwaka 2025. Waliwo akabenje akabadde akabi ennyo. Kabenje kasaddaasa obulamu bw'abantu oba kasanjaze abantu abawerera ddala. Okusinziira ku poliisi, abantu 10 be basuubira okubanga be bafudde okusookerwako. Era okusinziira ku poliisi nga bwe ndabye wandiise ebbaluwa ebadde ennyonnyola kiki ddala ekibaddewo olunaku olwaleero. 10 people have died and 3 others sustained injuries in a fatal road crash that occurred today, 10th December at around 7 a.m. at Busowa Town Council along the Busia Highway in Bugiri District. The crash involved motor vehicle UBN 817H, Toyota Hiace and a trailer UA 647BA stroke UA 430AA. Kabenje kasanjaza abantu 10 bo bafiiriddewo. Abantu 3 ne bagenda n'ebisago. Akabenje kano kabaddewo ssaawa emu ey'okumakya ga leero Desemba ng'ennaku z'omwezi 10 ku luguudo lwa Busia Highway mu Bugiri. Emmotoka ekika kya Toyota Hiace UBN bwe crashinze ne trailer okakananga abantu bafudde 10. Okusinziira ku investigations ne poliisi nga bwegamba, driver wa Toyota Hiace oba wa taxi eyo agezezzaako kuba nti nno ayagala okuovertakinga emmotoka. Kati emmotoka endala gy'abadde adda n'esisinkana n'eno, kati abadde ayagala okugezaako okugivaamu. Driver okuvamu eri ebadde egenda okuba ng'emuyingirira, then n'aluzinga control, then n'agwa mu kituleera. Abantu 10 ne bafiirawo ku sport. Ne driver yennyini afudde. Yes, driver afudde. Driver afiiriddewo. Abadde avuga taxi eno. Bonna abafudde babadde mu taxi. Omusajja kwegamba driver ne babadde avuga ambi abasaabaze. Olw'envuga ebaddewo etabadde nnungi, maliriza nga abantu 10 balambirira naye kennyini abadde avuga nga bonna basirise. Banange abantu 10 omulundi gumu, saawa emu abantu nga bakedde nga omanyi bagenda kukola. Kale eyo katuveeyoko. Loza tudde wano we tujja okuba nga tumaliriza. Ebifaananyi byolaba ku screen mukwano gwange eddakiika eno, bifaananyi bya mukulu akola ku BBS wamu ne CBS. Omukulu oyo Dr. Sam Kazibwe. Olunaku olwaleero omuweereza wa CBS FM Dr. Sam omulaba ng'ali ne Katikkiro wa Buganda. Omuweereza ku CBS FM Dr. Sam Kazibwe ne mukyala we Sonia Babirye bagattiddwa empeta leero mu lutikko wali e Namirembe. Abantu ab'enjawulo bazze ku mbaga eno
kugambe Katikkiro Charles Peter Mayiga abaddewo, omumyuka owokubiri wa Katikkiro w'ekitiibwa Robert Wagwa Nsibirwa naye mulabyeko olunaku olwaleero ku mukolo guno. Baminisita ab'enjawulo mu Buganda, ndabyeko ow'ekitiibwa Joseph Kawuki n'ow'ekitiibwa Noah Kiyimba, bassenkulu b'ebitongole ab'ebyenjawulo oba wano Buganda Brands. Ndabyeko omukulu Patrick Sembajjo, nendabako omukulu Eddie Kagwandagala, omwami Robert Kasozi, abakungu mu gavumenti ya Kabaka abooluganda n'emikwano bonna batudde okubeerawo ng'omukolo gw'omukulu Dr. Sam gugenda mu maaso. Tumuyozaayoza nnyo nnyini ddala munna byamawulire munnaffe omukulu Dr. Sam. Kale ekifaananyi kyolaba ku screen, ekifaananyi kya mukulu Musumba Grace Lubega oba Apostle Grace Lubega. Ya nalabye enteekateeka ziri mu kugenda maaso eza Night of Prayer 2025. Fanero bali mu kweteekateeka. Nalabye abaana bali geared up mukwano gwange. That is Apostle Grace Lubega. But bali in full gear. Balina gye batuumye oba ebeerawo every omwaka nga gugwako omwezi gwa December nga 31. Emanyiddwa nga Night of Prayer. Eza bagenda kubeera ku grounds zaabwe wennyini. Yes, Fanero. So bw'oba onoonya wakusabira Apostle Grace Lubega enamulabye yateeseteese dda. Bagamba nti bagenda kubeera ku Fanero grounds enaggulu. Kati ng'omuggyeko n'aba Pastor Serwadda, Dr. Grounds, we are coming. Tujja. So anoonya program y'ewokusabira Fanero bagamba bo bamaliriza dda. Nalabyeko Pastor Serwadda naye Dr. Grounds enteekateeka ziri underway. N'abalala nja kubamba kuwa mpola omanye bulungi omwaka ogenda kubanga ogumalirizaawa. Wali Nansa na House of Prayer Ministries. House of Prayer ya Bujingo abeera eri Makerere naye abeera n'okusaba. Worship House gyejogerako eyo ya Bugembe. So that is it for now. I think what? Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu.
information nga bweba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.